kakati twamulabye bamutaddeko byuma byamaki bya mutima nogamba oba talina kyamanyi ku bya busawo naye yeeyogeza abo abasawo be mulaba ab'ensambi eddwaliro lyabwe lirina name to keep to protect bamanyi nti mu nsi yonna waliwo ababalaba ddwaliro lya kereziya omuntu omuteekako ezo monitors they are monitors naye olw'okuba bo malwaliro bagendayo nga bamaze kuba bubi nnyo agamba kitaata wange bwe babimuteekako yali ali bubi nnyo kakati lwaki ono atannazirika babimuteekako kubanga ye kitaawe yagenda aweddeyo those are monitors baba bakumonitaringa oxygen levels mu mubiri ziri zitya pressure eri etya tekitegeeza nti oli bubi naye biyamba okubalaga nti oxygen ali bulungi temperature eri bulungi pressure eri bulungi omutima speed y'omutima yeeyo movement y'omusayi yeeyo okiraba kakati those are monitors naye n'osanga omuntu ng'ali mu stenseni naye ate ayagala bamulabeko oluusi ng'atudde na ku TV oba ku radio oba ku ki naye ng'ayogera mukakati olaba bamutaddeko ebyuma ebyabalwadde b'omutima nogamba tebalina kye bamanyi they are monitors abasawo bagambye ono asigale wano tumumonitaringe wano kye bategeeza tusigale nga tumutunuulira tulabe oba teyeeyongera kuba bubi tusobola omugamba gendeeka mpozi ekintu kye bamukubye kimunuunamu oxygen kakati kye bava bamuteekako monitors zisigale nga zigamba nti yi bannange ono kati oxygen mu mubiri atambula bulungi omusayi gutambula bulungi pressure nungi so okuteekako monitor tebategeeza nti oli bubi osobola okuba even in a normal but they are monitoring your situation. Yes. Baba ba monitoring as baita body vitals. Body vitals. Vitals zino pressure, oxygen, heartbeat, temperature. Omutima gukola bulungi. Oxygen mulungi. Pressure nungi. Kibava bakuteekako ki monitor. Nye kati ye agamba bakiteeka ku taata ng'afa kati lwaki bakitadde ku ono n'atafa. Mu Uganda bano abantu abali primitive, you are primitive. Bakulira mu maka ng'omulwadde talya. Omanyi waliwo bagamba nti omuntu omulwadde olina okufuba ennyo okulaba ng'alya. Naye wana songa soke edi muto soke Bobi Wine. Bobi Wine. Yeah, soke president. President uyagwa mu njego. Abantu bangi bavaayo abamu ne bagamba yes akubiddwa abasinga ne bagamba alimba si masasi boyisa mufumbiro le yalaga nnyo gundi. Tegabadde masasi gabadde ki? Mbukali kakebe kati ya gasi ne police era yavaayo kati mukulu yavuddeyo nabanga alaga ebifaananyi ababadde mu lukwe lw'okumutta. Namulabe oba ekyo kyebadde yanga press conference. Omukulu ali ku Salt TV yavaayo n'agamba nti ono komedda omuntu gwalimu asusse n'endaba naye mu byonna bannaye mulimu omusajja nfa neewuunyisa abasajja abaali ab'amaanyi kati yafuuka wazaala musajja ki buli ssaawa ayogera kino ali awo ku munnyo bazannyanga ne baddube gundi oguno katubawa ekitiibwa naye kati omusajja yafuuka mulalu yagwedda lwensi nemulaba nemukkiriza ne bagamba kaalaluke awandowooza ye ndowooza ki ku myaka gyali ye kyeyalaba kyagira omanyi yafuuka buloga ate toggulawo YouTube channel togenda gisobola muzeeyi takolanga ntambi atakigezaako nno ntambi bangambye ye kati yatandise ofuna afuna yakulimbi afunawo muzeeyi toggulawo YouTube channel nalindako kati nga tuvudde ku muzeeyi musaagala nnyo tulemere mu bantu bakole byabwe. Why do you think that abantu bangi bavuddeyo nalabye Junior n'endaba Frank Gashumba yabadde Mukambwe nti omukulu ali mu firimu agizannya kati Frank Gashumba bamujja kadi ye yalabye ekiyabaddewo bantu bangi abo be bali prominent right now betumanyi naye abantu bangi bavudde ne bawakanya ne ngamba gundi yabaddewo Frank Gashumba yalabye akatanga Frank Gashumba ewa gundi simanya Piero
kati omusuubira agenda kwogera ki ekituufu ku Bobi Wine lwaki tebava ku Bobi Wine kati nze nsobola okwogera ekituufu kubanga nze sirina gwenkolera sikolera Bobi Wine sikolera Museveni sikolera PLE sima PLE naye Nambooze abadde Mukambwe avuddeyo n'avuma muli basirusiru temutegeera abavuma abayiseemu ku gaali bannange nina ke nalabye abamu babadde bacomplaininga ku byuma bye bamutadde ku kifuba mbu byasuha naye abaana bakoledde fujjo ku byuma by'omukulu balina okulaba bannange nedda kati labayo njagala obannyonnyole ekyabaddewo lwaki badde balina okumuteekako ebyuma kati kankubuulire amalwaliro agakulaakulana ne bw'ogenda ng'oli mulwadde balina okupima ku pulse entunuusi balabe omutima gw'okuba otya balabe buli woyingiza omuka goyingiza gwegwo gukumala okitegeera kati jjukira Bobi Wine babadde bamukubye ki essasi ng'ali mu kutya nedda togala ssasi of which kale obanga bagamba badde bamutuusizaako obulumbaganyi omuntu yenna nga bakulumbye amazima ga Katonda pressure erinnya ate otyamu kyobadde tomanyidde weebale tumanyi tutya nti alinamu obulwadde bwa pressure kyovula bamutute mu ddwaliro badde balina okukebera omutima gukola bulungi heartbeats ziri nnomo kubanga yabadde mu kikangabwe obanga asimatuse okufa omuntu nga asimatuse okufa apapala akola kati babadde balina omuceekinga balabe buli kimu kiri bulungi kubanga oli mukulembeze amawanga gonna gabadde gatunuulidde eddwaliro eryo era ensi yonna nga bonna batunuulidde ne batunula katulinde eddwaliro kye litugamba oshegera baba balina laba general body eri etya pressure eri oke bandi musibudde kati bwe bamusibula nga pressure eri waggulu n'afuna obuzibu n'afa tebafuna na ddwaliro baba balina omukebera omutima gukuba gutya entunuusi ziri zitya kyova bamutaddeko ebyo ebyuma monitorizing you understand monitorizing yes okay obuzibu tewasa kituufu balabe ali atya omutima gutambula gutya era ekyuma kyabaddewo babiteekerako ddala omuntu nga obanga oli mulwadde obanga ovudde mukyekango ne balaba bwebyuma oxygeni nedda nze nabalenga tebategeera kuba kati olaba kiri kyoyogedde nti omuntu webamutwala mu ddwaliro ng'abadde mu mbeera remember yabadde alwana okyegeera kagale bamutuzza mu ddwaliro badde balina omukola all body check up okyegedde bamukebedde pressure balina banga bamukebedde sukaali entunuusi balabe oxygeni ali atya amumala javula nalabyewo n'ekyuma ky'oxygeni nga bamutadde akantu ku ngalo kuneeno akeka monitorizing oxygen Namukasa omanye ebintu by'amalwaliro sennibimanyi yogera kati bwe bakateekako bwe batukungala balaba oxygen ali ku level ki bwe balaba nga oxygen wasse nga tastabilizinga baba balina okuteekako oxygen kati kano ke bamutaddemu mu kifuba nga bamonitorizinga ntunuusi ze ziri zitya wano we bamupimye pressure ku mukono nga bagala mmanya embeera eyo yatuuseewo pressure ye teyalinye Namukasa oli w'amaanyi otandikidde kagalo kati ozze ku mukono tuddako ekirala ku mukono bakisibako bwe bati ekintu bati baba pima pressure eyewedde kati baba yataaga bamanye bwe bawaggula ebambi bwe bawansi nnyo ebambi eyawansi ennyo yesinga obubi erina bbeera awo pressure eri nno mu ngeri awo makkati kati babadde balina opima buli kimu teyagenze olaba ne kiriniki bw'ogendayo bagamba nga balaba entunuusi ze zikubira waggulu bagamba gendako mu ddwaliro balina ebima bakebere bati balina soka bali tebasobola fokasinga ku kigere kyokka omubiri gwonna the all body yes pressure yabadde erinnya nze baŋŋambi kakati buno obuuma bwatisizza nnyo abantu bamugize nnyo bamuwayalinze nnyo babadde bamonitoringa ntunuusi ze bannanga abannayuganda era kino kye tutuule tubawe peni n'ekitabo yensonga lwaki oli tali wano gwalina okunnyonnyola abantu babadde balina all body check up full body check naye buno bwalumye nnyo abantu kati bwabalumye jangu nawe babukuteekeko bantu balumiddwa obuntu Bobi Wine si yabagambye nti muteekeko ako ate si muntu wa bulijjo ayina abantu bangi batwala babadde nga buli muntu atunudde nze nafunye amasimu okuva mu Amerika bwengaani nga bambuuza ku Bobi Wine nga gwani munamawulire kati nga buko bababuuza ki how is Bobi Wine ng'obagamba otya kati mbabuulire ebigambo bino era mweyise n'emikono mu maaso mugamba alhamdulillah kubanga singa Bobi Wine yafunye obuzibu singa kiri bulala kakati tuvuddeyo eyo kati
ndeeta complain z'abantu abadde boogera nga boogera ki nkunnyonnyola buli kimu obadde okinnyonnyola kati tudda wano okugulu plasita ate yalumidde ddala kino kye bamutaddeko ekisebe nti twanti buno bwalumya abantu naye ate kino kyalumya abantu kati nze ndowooza abantu abo kati kiplasita kyo kyabadde kyaki kigere ekyabadde kifunye obuzibu ate bakubye waneeno nga balina oyunga balina okugattawo mangu omuntu abantu abakulu balaba amagumba gaabwe galwawo yunga omuntu omukulu tabanga mwana muto kati Bobi Wine si mwana wa myaka 10 kyayanguwa okuyunga oba myaka 2 so babadde balina okiteekawo eggumba lilemebaawo movements z'amaanyi walemeberawo movements z'amaanyi ery'eggumba zirisonyonyiza yagambye obupapajjo bwagizeegize nabaddeyo omuntu bwafuna obuzibu ku kigere bakisibako ekintu aleme tambula kuba buli wotambula ogenda dinyenya movement dijja obuvune buno bwatuuse ku ggumba tomulaba nti yabadde ku miggo ebiri anti guno support kaakati tuva awo ayogera agira ku miggo press conference abaana ne bagamba principal ng'akisusiza kati babadde baagala atambula atya omuntu bakuteekako ekisemi nti batasobola kitambuza effort tosobola giteekako nina tv emu kwe nabadde abalina okukozesa emiggo so that kino kibeera mu bbanga gino emiggo ebanga support kuwanirira kuno okugula obutakuteeka wansi ate gaba amateeka g'abasawo bannange nze kino ekintu nze nki bagamba nze Namukasa ebbanga lyemmaze mu mawulire siddene nnyo naye newala nnyo okwogera ku byesimanyi kyovulaba waliwo abali bansaba interview ku bya hijab nation ne mbagamba siri musiraamu simanyi biri alaali na biri alaamu bobalowooza ogenda kola interview ku buli nsonga kyabasiraamu kyemmanyi ekitakirizibwa mbizi na mwenge naye ebisigadde sibitegeera saagala kwolesa butategeera bwange njogera ku kyesimanyi anti kati wano olaba olutalo olwazze nadda Zubeda chebekola nani ne Bati musiramu musiramu yalagera nafuka seka betwale nze sisobola kwogera ku kintu kya simanyi era bangamba simanya interview simanya ku bya hijab ne magamba ekisooka simanyi bintu bya busiramu basiramu leka babyogereko basomerako ku IU na eche namanya nti simbi tebali ambizi tebakola kintu na mwenge ati tebaiti batukkiriza kwegatta nigundi nga abawala babeere eno abalenzi babeere eno kyemmanyi Sharumu nga yaliyo n'entambi kuje ku hijab nation bagendo supportinga munnaabo basasula simanyi Bati byava okwogera sigayingira mu byesimanyi Bati ayogere akole lutalo lwe balo omulamu tasamirira ate kirungi ogenda tandika okusula naye kirungi ngenda tandika okusula naye we bamutwaza nga musuza kabala by the way on a serious note ogedde bulungi ku nsonga eyo abasiraamu kabalwana entalo zaabwe omukatuli kirwakyo kati bambuuze ebiri alali byebiriwa nga mbimanyi nze siyingira lutalo lwe sitegeera bwe lujjamu ebyamadiini ndi mulokole oba naleeta ebyobulokole luli bali batwaza Pastor Bugembe nga bagamba yaleese omwenge ne ngamba Pastor Bugembe kituufu wadde agezaako okwekangabiriza kyabadde kibi mu bulokole tetukkirizibwa mwenge mu kivulu kye waliyoko ebintu ebimu nga tebikwatagana na ddiini kati ekyo kyomba nsobola owa opiniyoni yange naye ntandika nti okutuula nempa basiraamu Zubeda asaala emirundi ena olunaku ne muwa amagezi ntandika ntya waliyo ategeka ekintu kye kati simanyi biri alaali n'alaamu bamaleko entalo zaabwe tudde ku nsonga zaffe nze ndeka singira lutalo na Zubeda ndeka ani agambye muntu yingire anti sigenda kwogera ku byesimanyi era gwabireese n'obinyumya n'ogamba kati Bati begire naye nekana akantu abeefula nnyo ba Deputy Jesus mukendeeze kaliwo ke bakola no ba Deputy Jesus si bulungi naffeeyo ku church balina olugezigezi kola eyiyo nina lwe nagenda ku church naba naliva wanga nyambadde boyfriend party nalina okusaba waliyo evening prayers nga bwembalamu nti ngende waka ate malenzira eri obudde bugeze bannanga bakadde ba church bageyansi naye bwe nafuluma ne mugamba hello Deputy Jesus namanya nti muwulidde kati nga ngamba mbuna Mukasa twambuseeko eri waggulu bannange saabambusa abakadde ba church bayambukira ku bigere tebaleko ddira so kakati bano balumirirwa ebitabakwatako yes abannayuganda bwoba tumanyi nti
lwaki Bobi Wine bamutaddeko akantu ku mutima sirika n'abaana bayogedde nze kasanawulidde nga bagamba kasanawulidde nga bagamba buba nange ono yazannya akabadi neŋŋamba oyinza okuzannya akabadi mu bintu ebimu okufa maaso ga poliisi akabadi ebyana bya Uganda kati byakutte gundi akagundi ka Bobi Wine n'akabujingo ne babigatta naye kubulire akaba na Uganda olumu mbasaagala baakiramu nnyo osanga omunayuganda ali myaka 3 oba 28 29 talina kyalina akeera mu kibuga atambulawo nyenze kola naye nga talina na mulimu ayiriba buyiri naye naawe ndowooza ye ku Bobi Wine nti Bobi Wine yakoze byabufere musajja ne bwaba ali mu kulwana mutemukooyeno embeera sente zigudde value moze sente zigudde value oba n'emitwalo 5 kasogijjako omutwalo oba owedde nze nalina emitwalo nafuna emitwalo gy'alyana waliwo yazimpa nakuba omugagga oluseke nampa mwavu kuba omugagga tagaba mitwalo 4 yampereza emitwalo aga teyasooka kumbuuza naye n'amabanja ku ssimu kwekironi bo batwalirawo ne basitwala nesikaze emitwalo 10 bo batwalirawo bwe nazijjako najjako 14 aye nga nozeeyo 14 batuulako omusolo sente zampita mu ngalo sisobola gamba nti nagulamu wadde lipstick bino Bobi Wine wenagenda bitereeza byonna agenda bitereeza nse era bagamba nti Bobi Wine tasobola fuga Uganda people are stupid kuba ne President Museveni bwe yajjira mu myaka gyabwe bamama baffe bamwagala okitegeera nze manyi ekinemesezo zaala nze banzalira ku mulembe gwa Museveni sigenda zaala mwana ku mulembe gwa Museveni unless nga nvudde mu Uganda oba ne ngenda mu nsi endala n'omuzalira ku mulembe gwa Trump ne muzalira ku mulembe gwa Donald Trump ng'ayingiddewo mu America balinza n'Amerika okuwa Donald alinza okudda at least ndizalira mu America ono omukyala yazze mu Smile Harris nze mwagala oyinza mbadde njagala nnyo oyo omukazi yazze mu kifo kya Joe Biden oyo omukazi ze gwenda support Joe Biden yandisigaddewo ne tukuba akalulu negundi yamwendosi nze Barack Obama ne mukyala ku Trump ne Trump nga tayagala abaddugavu gotofaayo nze ndi ku Trump omayi Trump oyo omulaba yayogera ngu abaana abasomedde mu America bagenda bawerawo green card aba deserving a green card awo kye nalaba nti kiba kifavoringa abannayuganda n'ava eno n'agenda okuba eri ekyeyo badda mu kusoma bw'amala osoma n'afuna green card Biden yayita ajja sobola ki Trump yayita ajja sobola ki Trump bamuleetera oyo omukyala Harris naye nze mwagala muddugavu Harris omulaba ayinza okufuna bagamba musima famire ye bayindi it's okay fete tuli ku gundi Barack Obama gundi we yali e Kenya teyagenda n'afuga gundi Barack gundi oyo Harris ne gundi era ne Barack Obama ne mukyala we Michelle bamwendosinze it's okay katulinda akalulu ka America bwe kanaatambula nakano katutadde ku bunkenke tulinga abagenda okulonderera abasiru beno lowooza babimanyi ya mukozi nze teri mu Uncle Bini yali musajja mukozi kisinga kunsanyusa era Suzanne Makula yayina omwana omukozi jukira yali shababu ya Suzanne Makula kati Bini atenga Bini mukozi ola akediza okampala kulya musitu waliwo akedi emperi ayina gwatakola Bini mukama yakimubalira yamuviirayo yayita wata wali ku gundi oba bagamba kasiru bambi nedda alabika yabikulaminga naye gwe Bini ntakisoboka ate ayiya kati ali mu kusoma obulamu ye Bini yangamba okusimu nzolowooza mu nsoma bino yaddayo kusoma kuyiga luzungu aluyinza okukalubamu alusoma mama Bini kati ategeera oluzungu nedda olutegeera kirala naye nowano ku lulimi ayogeramu olumu oluli emmere n'olukola mukubireko kwali ayebase bambi ne bambi kikozi Bini bujulizi bulamu nga yabonabonera era oba tonnafa teweefumansi Uncle Bini yabonaabona nze mujjukira wano wonna kati ng'ayambala essaati nnyo ate yandibadde muntu mufu nedda muntu mulamu nina ebintu tusagaze nali mukeyo emabega nangataganyana nga Jeni nze sikwagaliza kino bw'aba ayagala omuntu lofiti muntu mulamu Bini lofiti era nsaba Mukama akimubalire ekyamutwala e Canada akifune gundi akola Mako yali ayingiddemu eswaga liko ali ku internet akola kya yawa amagezi yali yefudde Kaiza ali mu America kumbe yali ate Kaiza yakomyewo Kaiza yakomyewo ngamba kwali ku YouTube abaweereza etata
emirimu giri gyagaana Hakezi yali agenda kungwako utwali ku National Theatre ati tuyina embuzi twanyuma ne Jenkins kati najja nangamba wateze Jenkins gwengani ne ngamba labadi ne fulungu naye ne gundi Jenkins talina babe abaja ababibye yetayina budde buddaawo ekyo ekintu naye okimanyi mmoze mu bulamu bw'enseno olina obbaako n'abantu abamu yetayina budde nze kati mulimu abantu besobola tula n'enjogerako ne bw'aba yali mu nsobi at least bwe mba ndaba yali mu nsobi bwe mba sobola muwolereza sibyogera naye Jenkins talina babe akuba n'akwogoloza talina babe kyenamulabye tulina kye tuleseeyo bantu tulina balemerako nnyo naye owulidde omwogezi wa poliisi aliko yalabudde omuntu yenna amwogerako agambye bagenda kugendana omwogerako ekigambo kyonna anti gundi principal yavuddeyo n'agamba nti ono gwe baawa obwogezi bwa poliisi mu bulimba bwaliko tamanyi enanga nga yazze n'amaanyi bwagenda kufaawo naani n'omuntu olaba enanga yatulimbanga musimanya bwabadde bumunyenye twamugumira mukwano kambala togiteekako maanyi nze Uganda era nze kyovola bandiro fit siremera muntu bwogira boti ng'omuto oyo ng'akoleeta omulala anesobola n'okusanga n'enkubuuza newendaba nga waliwo akuyingira nga ndaba oli innocent maasobola okuyirawo omubiri ensi togiteekako maanyi tuliwo kaseera katono toteekako nsi maanyi saimu omunene w'ekibuga mwamaliriza muti amugambye munnange tonyingira kuba abo abasajja baludde mu mawulire naye omukwata n'omuteeka ekibuya amala kwennyonnyolako Saimu yakuyingidde nengamba ko nagambye kati Saimu anvumira ki bwe nasalawo okwogera abaana kati yabadde akuvumira ki I don't know mbusimanya abo oba oyagala azimanya jangu mufa abawaggulu kati gowe waggulu goweraba nti oli wa waggulu bagoba agulina era beluyenda babantu mbusimanya gundi toli bwoti mbusima wandirumbye nze era yagenza olaba nti omuntu bw'anaalumba Namukasa ajja ttambula kati nalabye oyo Simoni simanya omunene kinga ku myaka gy'aliko akyakuba oluseke atuulirira oli omugagga n'amugamba sirinaamu za booda ali kunze Namukasa nkyali mwana muto ali mu evening time sebamanyira mbu wandiyagadde wandize eno musimanya enkejje neŋŋamba kati ono Simoni gw'olowooza okubeera obunene nga bw'oli ng'ojjudde biwuka nze abeera akatono nga sirina biwuka kunze naawe ani asinga amira eddagala lye lya pressure nveeko yakuleetedde pressure nveeko kuba bwe ntenasalawo data wa Simoni n'omulimu tajja sigaza data omulina omuyitirivu wakuddiramu omuleetera wandeetera bajja kumbulira abaana b'abandi be bajjizaamu embuto ne bafiirayo nga bajjamu embuto gye bali omuwadde woni sampolo Megatron Koli tukujukiza banaffe aba Victoria University basange bali ku Jinja Road atugenda mu matikira tugenda mu matikira guno mwezi nyoda kwambala ntya bannange onasigala ewaka sikisobola atonwanisa oba nakubuuza Megatron aliwange obagamba otya mulwadde so nga abiri tugenda beera wali emunyonyo tukavaringe bulungi Victoria University tugenda bafulumiza abaana kati gwe wenna ayagala okubeera nti bakutikirako emunyonyo muva ku baana be batikira mu byalo muba kutikidde ndejje simanya tugenze bugiri batikira abaana muva ku university z'ebugiri muyinza n'okufiira mu kkubo nga mugenda engendo empanvu naye wano bagenda wali wa Sudil Lupareria emunyonyo tugenda kutikiza abaana bafulumye nga 2 September kakati go wenna era bonna aba graduates we congratulate you okusoma si kwangu abaana ba school drop out bakoma mu senior 4 balekanira ku internet owa senior 4 twamuleetedde ekipya twakuleetedde ekipya mu kasente akatono genda ku Victoria University ogenda bena ofuna certificate ya myaka 2 owa senior 6 wetaaga principal passes 2 genda ne bw'oba olinaemu tukuwadde kusoma nkugambye Victoria University yajja kumalako bazadde ennaku kosi zonna bazirina buli kosi gy'oyagala okusoma bali awo ku Jinja Road bakyalireko buli kimu kijja beera nga kitambulira ddala bulungi nnyo tusibula abantu era tubasibudde ate tubaagaza ekyamaanyi bye tubaagaliza weekend ennungi temwegatta naye nga lwaki tebeegatta wama mwegatte bino musima sirimu yajja mwe mumanyi
mwakola ebyawulira byayagala bawuza yagira miti naye nga talina kuluma